Seggwanga yakunera nsonze ninawo olubozo olulala lwengasse ku bwaluli obwajjuuzi. Bugaalo n'enduulu ssaako emizira ebikubwawo entuuka bimpadde amaanyi wamma nsiimye. Kyenvudde njiya ntuuka ewe muli nga nnina ebizimbe ebirala bonooba w'okuyiga bigasenga ggwe. Kyokka munnange saayo omutima kuba nze jjeno wakuyigiriza okusoma n'obuyivu byanjawulo ggwe. Wabula ababituusa nkyasiima munno n'ayogera n'ofaayo okumanya kyayogedde n'otalanduka. Ate era ne mu kino ononnyamba efuuka eddibeeyiti nze ŋŋamba okusoma n'okumanya byanjawulo ggwe. Tongwa yeekolera ge gange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Teweerabira nti ogwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Nga sinnatandika vidiyo ya leero mbadde nkusaba sooka ofune peni n'ekitabo obifunye mpandiikiraawo namba 6. Wandiikawo namba 6. Omaze okugiwandiika kati funayo omuntu gw'oyita mugamba dde ku sayidi eri ggwe kw'otali. Mugambe eno namba ki? Akuzzeemu atya takugambye nti eno namba 9. Si musango gw'okugamba bw'atyo kubanga ye abagirabanga namba 9 just sayidi kw'aba alabidde yeebeera enkyamu. Naye singa anadda ku sayidi kw'owandiikidde ajja mmanya obutuufu bwo. Kaakati abantu abasinga sayidi kwe balabira ebintu munnange yenkyamu. Naye nga singa banajjako eno sayidi kwe tuli bajja kumanya nti bulijjo be bakyamu. Waliwo enjawulo wakati w'okusoma n'okubeera omuyivu. Bantu bangi nnyo bagenze mu masomero ne bavaayo poteya. Ne bavaayo ng'omutwe gyabwe temuliimu yadde kattooti k'obwongo. Nga mpaawo n'ekimu kye bajje ku ssomero nti kiikino bakiyise. Naye ate Barbie Kyagulanyi mukyala Mukama gwe yagonnomolako ebintu 3 omulundi gumu. Yamuwa ekirabo ky'okusoma, n'amuwa ekirabo ky'okuyiga, n'amuwa n'ekirabo ky'obutegeevu. Kaakati omuntu ayina ebirabo ebyo 3 omulundi gumu nga bifumbekedde mu ye, omuntu omu 3 in 1, tomusuubira nti asobola okukola statement ng'agikozesezza butamanya. Tomusuubira nti asobola okukola mistake mu statement ye gy'ayogera. Gwagirabanga mistake ye gwa muntu gwe ŋŋambye alabira ebintu ku sayidi enkyamu. Singa oneewunzika n'obanga ekinyira buli kintu ogenda kukiraba nga kyewunzise. Naye singa oneevuunula n'odda ku nnomo oba n'obeeranga abantu abalala aba bulijjo buli kintu ogenda kukirabira ku sayidi entuufu okitegeere nti bulijjo ye gwe mukyamu. Osanga omuntu nga wallahi ya Mungu tasobola yadde okuwandiika erinnya lye. Nga n'abamu baagenda ku ssomero ne bavaayo nga mpaawo kye bayizeeyo. Osanga omuntu nga tasobola na kusoma lupapula lw'amawulire. Osanga omuntu nga ne mu bbanka akozesa kinkumu olw'okuba nga tasobola kuwandiika yadde okusayininga. Nga yali ku media yeetunuzaamu essimu. Bagira olumbe lw'essimu buli asanga yeetunuzaamu n'atalina magezi yeetunuzaamu. Kakati osanga omuntu ow'ekikanga ekyo nga yeetunuzaamu essimu acriticizing statement y'omukyala Barbie Kyagulanyi nti bano balemesezza omwana wange okugenda okuswiminga. Naye olw'okuba ye wantegeera ntono nnyo teyategedde Barbie Kyagulanyi kye yabadde ategeeza. Nti Barbie Kyagulanyi yabadde agamba ggwe munnayuganda nti bannange ffe tuli bulungi. Abaana baffe basomera okusomera mu masomero gonna ge baagala. Abaana baffe basobola okulya kyonna kye baagala. Naye twasaddaaka essanyu lyange nze nebaze. Tulwanirire n'abaana bammwe. Basobola obutabeera baana b'abagagga. Omanyi waliwo statement etera okukolebwa ti gavumenti ne bwerikyuka teri agenda kukuteera ssente mu nsawo. Gw'omwavu olisigala oli mwavu. Kale olisigala oli mwavu naye omwavu atajula. Omwavu nga bw'okola ssente ze ntono ennyo z'ofuna yonna gy'okolera gavumenti tezikamako musolo mungi nnyo. Osobola okufissa akatono naawe otwala abaana bo okuswiminga.
buli muzadde ayagaliza omwana we ekirungi. Naawe akulitisayizinga statement y'omukyala Barbie Kyagulanyi first lady. Munnange nsobola okukugamba nti sigenda ku mikolo nga talina kyakwambala. Bwe kyogamba tewaali yagadde baana bo ku swiminga. Maybe swimming eyinza obutabeera hobby ewammwe naye nga naawe abaana bo buli lunaku bakukanda nti taata tutwaleko ku byesuubo, maama tutwaleko ku byesuubo, maama tutwaleko ku ice cream, maama tutwaleko mu zitulambule ebisolo. Naye olw'okuba ensawo y'onfunda nnyo nga wallahi oyinza n'okkuba omwana oluyi. Nze nakubako mutabani wange oluyi yali ampeeka ice cream. Saamukuba lwakuba njagala, saamukuba lwakuba nali ŋŋenderedde, naye ekyamunkubya alekeraawo okuyisa ekigambo ekyo mu kamwa, kubanga buli lwakiyisa mu kamwa annumya omutima, anfuula taata atasaanidde. Nkooyo okumulimba nti leero oba enkya kati kamukube mmulage nti okwogera ku kigambo ice cream ewaka wange kive. Nammwe abaana bammwe basiiba kumpi, basiiba ku miggo nga nti naye ng'omanye ekibakubya. Kubajjukiza buvunaanyizibwa bwammwe nti mulina okubawa ebirungi, mulina okubawa ebisinga, naye olw'okuba temulina ssente mukooyo okuswala mu maaso g'abaana bammwe ne babakuba. Barbie Kyagulanyi ayagala kulaga nti muyinza obutabeera bagagga mu Uganda mpya, naye waakiri abaana bammwe baligendanga emulago ne babajjanjabira bwereere watali wadde okubasaba munwe gwa nnusu. Bakyala bammwe bwe balituukanga okuzaala bajja kugendanga emulago basumulukke bulungi ng'abasawo babakolako ewatali kubagamba nti nze yalukufunisa sirika bunira tose na ssente ale gwa siriwala. Yabadde agezaako okubajjukiza nti musobola obutabeera bagagga mu Uganda mpya, naye waakiri mulibeera baavu abafuna services z'ensi zammwe. Naye nga ffe be mulaba wano ffe tuli bagagga kubanga Mukama yatweyambira dayirekiti. Olw'okuba Mukama yatuteekako omukono gwe dayirekiti, twagala ate nammwe munywe ku mukisa Mukama gwe yatuwa dayirekiti. Omanyi abantu abamu balinganga ttaapu. Ettaapu ekozesebwa abantu abalala okujja okusenako. Kyokka ng'ensulo za ttaapu eyo mpaawo yazitonda. Omukama Katonda yaziteekawo, naye mu kuziteekawo oli najja modifyinga mu kattaapu okuyamba ab'ennyonta bajje baseneko oba okuyamba ab'okulwazi bajje baseneko. Bobi Wine alinganga ttaapu mmwe kwe mulina okusena. Ye si muyonta naye akimanyi nti mmwe muli bayonta. Mukyala wa His Excellency Bobi Wine asobola okuvuga abaana be n'abatwala wonna be baagala. Basobola okugenda ku holiday ebunaayira, basobola okugenda ne baswiminga wonna we baagalidde, naye ate n'abaana abammwe baali yagadde okufaananako nga Ssuubi, baali yagadde okufaananako nga Solomoni Kampala. Kati kya buvunaanyizibwa nti bw'olaba akukaabirako naawe ebigere siita. Gwe yali badde akola statement naye basajja bano baavaawo, ba famire eno yavaawo, omukyalo ono ne bbaawe beeronda batya? Bonna nga balina omutima ogulumirirwa kubanga essaawa eno baali baddemu tebinkwatako. Bagagga bangi mu ggwanga Uganda nga batya n'okwetaba mu by'obufuzi olw'okufiirwa ekyo kye balina, ng'obulumi bw'abantu babulaba era nga bubakwatako, ne wallahi nga batya okwavuwazibwa, nga batya okufaanana nga Dr. Agre Kiyingi. Omusajja Bobi Wine ne mukyala we, regardless amasappe gaabwe ge baalimu, okweyagala kwabwe kwe baalimu, omubanda wa Kabaka, obulamu obuli free, obulamu obutaliimu kukwatibwa nsobi, obulamu obw'obwa star, obulamu obw'okulya ekyennyanja ku biici nga teri akulondodde, ne babyerekereza. Kati bali mu mbeera nga Bobi Wine ne bwali ekikajjo. Abaana b'abantu bali mu kufa, balabe bo bali mu kulya bikajjo, naye nga gw'ogamba okulya ekikajjo mbu abaana b'abantu bali mu kufa yalyako ku kyennyanja nga tomulondoola. Bambi ne beefiiriza byonna byonna bye baalimu ku lulwo. Gwe munnayuganda, ate gwe munnayuganda gwe bali mu kulwanirira olinganga embwa. Embwa oba ogiwa eddagala oligiteeka mu kamwa esobole okuwona n'ekuluma olugalo.
nabagamba waliwo abantu abamu nga bali blessed nga tewaliiwo kyakulwanyisa kyonna kyafoomingibwa kubasaanyaawo Bobi Wine ne mukyala we. Bano abantu Museveni asobola okukuwa eddagala kambatwale ng'ekirime, Bobi ne mukyala we kambatwale ng'ekirime nga Museveni ayagala kusaanyaawo kirime ekyo. Kakati bino ebigambo bye muli mu kwogera Museveni yabibawadde ng'eddagala erifuuyira olumbugu lufe. Kyokka ate be baatumye okufuuyira olumbugu lufe bazze na lya kigimusa. Buli lwe boogera bongera kakasa nsi nti Bobi Wine ono wanjawulo. Wali obaddeko awo n'ogamba naye omusajja ono yavaawa nga mugagga nnyo nga yalina buli kimu ne bayimbi banne oba be waaliise bagagga banne bamunenya tasiima ebirungi abifunidde mu Uganda kyokka kati yererere ng'olaba nga Bobi Wine yalibadde mu bulamu bwe Masappege naye n'agamba sinze nzekka alina okuba mu bulamu obulungi. Bali nabo basobola okuba mu bulamu obulungi wadde nga tebutuuka bwange wadde nga si be babwekoleredde naye nga gavumenti yaabwe yeeyina okububateerawo. Gavumenti eringa nga house girl nga Uganda ye Maama. House girl obuvunaanyizibwa bwe bwakulabirira baana. Bw'oba okakasa mu Uganda oba gavumenti ya Uganda ekoze nga house girl oba omuyima ayina okulabirira obulungi bannayuganda. Ekozo ekimala. That's why nkugambye ono Bobi Wine alinga nga kirime. Era eddagala lye babawadde lya lumbugu naye mugenzo ddi mufuuyira nga Mukama yalikyusizza lyafuuse kigimusa. Buli akola statement bali bulungi battisa baana b'abantu bulabula n'ebirala. Kabonero ak'essimbalala kongera okukulaga nti bannange ye Bobi Wine wanjawulo. He is a heavenly saint. Mununuzi waawa aleka obulamu bw'obulungi ajje mu bino ebyokweyuza amataayi, ajje mu bino ebyokumunyiga obusajja, ajje mu bino ebyokumuwakankula ku nnyonyi, ajje mu bino ebyokumukuba ttiyaggasa akulukusa amaziga maaso g'abaana be. Walibuuzizza ono muntu waawa. Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu nga Bayibuli bw'ekigamba yali eyo mu ggulu mu bwakabaka bwa kitaawe ng'era mulangira waayo. Kyasabye kye bamukwanga ayina abakuumi bamalayika, ayina obulamu obulungi ennyo kubanga ye mulangira w'omu ggulu naye nakkako wansi ate n'afaanana abantu. Mu kufaanana abantu n'abanga omwana w'omuntu n'akolanga abantu kuba yasanga abantu bali babazzi naye n'afuuka omubazi va ku bano babujinga abaka mu bukami naye ng'alina bye yeerekereza. Uganda mutegedde kyentegeeza amaayi communicate. Mukimanyi nti ku mulembe gwaffe naffe twafunye omununuzi ng'ate yazaaliddwa Uganda. Sigambye nti mugeraageranyizza ku mwana wa Katonda omulamu Kristo Yesu naye nkugambye buli kintu ekibaawo mwino kitwala ng'ekyokulabirako mu generations eziriddako. Era ffe abatambulira mu bigere bya Kristo Yesu ne Bobi Wine mwatambulira. Bobi Wine azannyanga Kristo Yesu era atambulira mu bigere bya Kristo Yesu nti Kristo Yesu yalekayo obulamu obulungi, yalekayo amasappe ku lw'Abannayuganda. Mu lutabaalo olwali Luweero mu myaka gy'ekinaana Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakwata famire y'omuli abaana n'omukyala n'abakasuka mu ggwanga erya Sweden. Eno olutabaalo ne lugenda mu maaso mwafiiramu abaana b'abantu naye tetwakimunenyeza kubanga ye yali komanda era gwe twalabanga omununuzi w'obudde obwo nti yenna anaakujja emize anaakunafuya akukwatira ku kyendo oba muyita omwana. Kati Yoweri Kaguta Museveni bwe yamala okufulumya famire ye kitegeeza yo famire yali esoose kubeera seefu. Famire mu kubeera seefu n'alwana ng'agamba kale nze ne bwe nnaafa wakirijja n'ati kataaha ali kuza abaana bange nga mwe mulina gwatazaala muhoozi naye simanyi oba yali mukuzizza bulungi. Tetwakimunenyeza kubanga omutabaazi omutuufu tagenda na baana be mu lutabaalo. Essaawa eno muntu y'omu yasindisa abantu bakube Kyagulanyi
Mwattisa abaana b'abantu nga ye ababe bali mu Massappe bali mu kunyumirwa. Kati Yoweri Kaguta Museveni mulabanga omusezi omuliwo emirambo. Omusezi omuliwo emirambo ali mu kusonga mu Haji Mutwalibu nti Haji Mutwalibu oyo mumulaba. Musezi Kasiggu. Yoweri Kaguta Museveni kyali mu kukubira Kyagulanyi nga ye n'abaana be bali ku ground bambi mu lutaba luno lwe tulimu. Ate ye ababe yabaddusaawo ogutaali musango. Kuba ffenna tukimanyi nti obota abakwata ku baana ba Museveni oba osanga yali mukozesezza endagaano okuba muddiza tontabaala nange siri kutabaala. Naye bannayuganda abaalwana oba abantu abaalwana munnange bo tebaafunamu kulwana kwabwe. Mukyala wa Museveni yali Sweden ng'alera baana minisita wa education wadde nga teyasoma n'erinnya litasobola ddiwandiika. Omwana we ataalwana olwaleero ye genero bakibirango munnange bakkulutu. Bakibirango bakkulutu. Baani bano bamukuba byasi bakkulutu. Naye nga be bakadoogo abaaleeta Museveni. Nga kadoogo we eyali eringa ayiga kunywa mwenge. Munnange olwaleero ye genero. Oyo yatumye abantu olunaku olwaleero bakakasa ensi. Nga Kyagulanyi famire ye bweri obulungi attisa baana b'abantu gwe wattisa bameka. Tekyali badde kibi okubattisa kubanga twali mu kununula ggwanga. Ekitegeeza okununula eggwanga kitegeeza kuttisa baana b'abantu ne mutabaamuwo. Naye oluvannyuma lw'okuttisa abaana b'abantu lwaki juice eyava mu mubisi gwe baasogola famire yo yokka yeemunywa. Abaana bo be bamunywa, mukyala we yamunywa, abakoddomi be bamunywa, baani be bamunywa. Yoweri Kaguta Museveni nakugamba bano boosindika okuwalampa famire ya Kyagulanyi oba bannankyukakyuka banafu nnyo mu ntegeera. Tebalina kasengejja. Ffe tuli banjawulo ate eno generation toyinza kugisobola. Mu Kyagulanyi ali mu struggle just alwanirira famire ye talwanirira bannayuganda. N'osanga ne munnayuganda omubuyabuya, n'osanga ne munnayuganda omusiru ng'akikkaatiriza statement ng'eyo nti ye ddala kituufu ono tali mu kulwanirira bannayuganda alwanirira famire ye. Kaakati kye kiseera bw'oba olaba nga Kyagulanyi alwanirira famire ye nga tolaba famire ye eri bulungi nga famire ye kifunyeemu, kati gwe lwaki naye tojja n'olwanirira famire yo? Bwentyo bwenkola ne munyeenya emitwe ne muntendereza mbanyumye ennyonnyo. Saate eddoboozi lyange lyekkerebevu. Mulema yamanya amagezi gasala ng'abuuka. Alwanirira famire ye era talwanirira bannayuganda. Era ye famire ye eri bulungi gwe kyoga famire ye kwegombesa. Lwaki totwala Kyagulanyi ng'ekyokulabirako naawe nojja n'olwanirira famire yo? Ensonyi muzifudde obusungu. Kati muvudde ku bakulu mutandise ne famire y'oli. Naye nze nabagamba ndimbwa ya Kyagulanyi nga bujingo bwe yampita. Nze omulimu gwange kuluma buli asaalimbira ku kikomera kya Kyagulanyi oba asaalimbira mu struggle yaffe. Mwaka ndooza gwali gwa 98. Mwala wa Museveni gwe bayita Natasha yali azaala mutabani wa asooka. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakozesa private jet oba ennyonyi ng'agipangisizza egenda etwala omwana we Germany. Era omwana we olugendo olwo n'okuzaala byonna yabisaasaanyizaamu obukadde 108 ez'ebiseera ebyo soogera ku za nnaku zino. Amawulire gaatandika okukuba famire ya Museveni naye nze saalimu okubaamuvunaana kubanga omwoyo gw'obuzadde. Musajja mukulu yakimanya nti mu Uganda sizimbye malwaliro, mu Uganda sitaddeeyo ddagala. Omwana wange tasobola zaalira mu Uganda n'amutwala e Bulaaya wadde nga yakola ensobi ng'akosezza na ssente yamwe wa musolo. Naye omwoyo gw'obuzadde. Kati ye muntu asindisa abantu
bavume mukyala Kyagulanyi okutwala omwana ku swimming ku ssente zaabwe ku ntuuyo zaabwe nga ye yakozesa ez'omuwi w'omusolo okutwala omwana wasobola okuzaalira e Bulaaya kubanga mu Uganda teyazimbayo malwaliro n'amatono agaliwo temuli ddagala. Yatumye abantu bazoleye mukyala Kyagulanyi. Singa Natasha akeera n'agula ente, wallahi sisobola gafuula mawulire era toyinza kunsanga nga nfudde discussion. Sisobola kyogerako. Okulunda ewaabwe hobby. It's not just a business, but it is hobby. Because if it was a business, she would never find Museveni in his farm anymore. Ate muvaamu mmeka. Omusajja yeewola obuwumbi n'obuwumbi ng'abwewoze ku lw'eggwanga ye n'abwerira. Omusajja asolooza n'enviiri z'osaze ku mutwe. Omusajja asolooza n'enviiri z'osaze ku bitundu by'ekyama. Aba akyetaaga okugenda alunde. Ne mwana wattu agenda n'akwata omuggo n'asiibako mu nte ze kubanga okulunda gy'ali kati yafuuka hobby. Nga bwe kiri nti mu famire yaabwe okulunda hobby. Era ne bwe ndaba Natasha ng'aguzeeyo ekite kirugaazo ekigimu ennyo. Siyinza gafuula mawulire era toyinza kunsanga mu discussingako kubanga bw'ataalunde ataakole ki kubanga bo obwongo bwabwe babuwummuliza mu nte. Bwe bamala okutigumbula bannayuganda bupate obw'okujjaguza babukolera mu nte. Bwe bamala okubba ssente y'omuwi w'omusolo beewummuliza mu nte. Bwe balaba nga gavumenti yaabwe bagitwala beewummuliza mu nte. Bwe bafuna ekibeeraliikiriza oba ekibasanyusa beewummuliza mu nte. N'okuwuga mu maka ga Bobi Wine, it's a hobby. N'okuwuga maka ga Kyagulanyi, it's a hobby. Oli ku musajja yakola beach emyaka 13 emabega gw'ovunaana kutwala abaana b'okuswiminga. Kambabuulire omuntu akola business sometimes okusinziira ku kyasinga okunyumirwa. Abavuzi b'emmotoka abasinga mwana wattu balina amaduuka ga spare parts. Abavuzi b'emmotoka abasinga balina taxis ku luguudo. Abavuzi b'emmotoka abasinga bakola business era ezitambulira mu byentambula. Kakati ne Kyagulanyi yakola business eya beach kubanga yali ayagala nnyo okuwuga. Yalina ebirooto by'okuwummuliranga ku lubalama. Bwe yafuna omukisa okuwummulira ku lubalama olulwe ng'ate asobola n'okukolamu ssente n'agamba sivaawo wano nina okugula beach. Teyakoma ku ekyo n'agula n'eryato ery'akabenje. Nagoza eryato ery'akabenje. Aleyo kyana kyagundi ekyo. Tekigulangayo yadde ettaka ly'omukataasa. Kiri ku bantu abeekoledde emmaali yaabwe. Oli agula eryato nga ligenda kutambulira ku mazzi ge. Nagaza eryato ery'akabenje. Kakati eyagula eryato ery'akabenje ng'alina ne beach olunaku olwaleero gw'ovunaana omwana we okugenda ku swimming, it's a hobby. Mu maka ga Bobby nga kanyumi sobola nno okukakolamu oluyimba lwa hip hop. It's a hobby. Mu maka ga Bobby ne Barbie ya ne simu nteratera yawo ku bidongo ndeete ngoma osegeera. It's a hobby mu maka ga Bobby ne Barbie okuwuga. Abamu boogera ebisana ebiba bibasimbye bafenka balya balinga buuma bwa mberenge. Ebisabize bannange mumpeeyo ku kiggama ky'obuugi. Ebisabize bannange susayawo eggi. Kati mwe mulira ne kubisa kyokka mmwe muvunaana abantu okusanyukira mu struggle oba okutwala abaana baabwe mu struggle. Waliwo n'ayogedde ekikazi nakirabye nga kyasama kijejembukana nga nkimanyi baakyegadangirako mu lumbe lwa nnyina waakyo. Gwe olaba wali maziga ag'okufiirwa nnyoko. Sembeegu yanaakuganzika mu lusuku ekiro ku lumbe lwa nnyoko. Maziga wasooka n'ogateeka ebbali munnange ofune essanyu lyo. Naye owulira nga ye Kyagulanyi talina kuwa baana b'essanyu. Struggle eno tetumagamba nga egenda kuggwa ddi. Ffe tuzannya paati yaffe
ne Mukama Katonda ayongereza okwo naye teyatugamba bwe yali atutuma nti kiggwa ku luno. Mukwano kiriggwa ddi? Abaana ba Kyagulanyi bagende bawugeko, abaana ba Kyagulanyi beeyagaleko. Nga mwami Yoweri Kaguta Museveni myaka gye 7 bwe yali alwanagana ne General Idi Amin Dada gy'emyaka mwe yazaalira Muhoozi Tanzania, abaana bali mu kulwana yadduse Tanzania kuba ssasi ku nnyama. Era essasi ku nnyama ebibala ebyavaamu ye Muhoozi Katamiira Jjobyo. Ye bw'aba Museveni yasobolanga okufulumanga n'agenda ne yeegadanga nga ne muwala wa asembayo obuto Diana yamuzaalira wakati mu lutabaalo Sweden. Now kyekiremesa Kyagulanyi y'okuwa abaana be kyayagala oba okuwa abaana be omuzadde kyalina okuwa abaana. Njagala Bobi Wine osooka omwambuleko ekyobwa president oba ekya leader of opposition, osooka omufuule taata. Musumba Yiga yali mukwano gwange nnyawo mule mirembe. Waliwo amawulire gakuba Yiga nti mwenzi azaala mu bakazi ab'enjawulo. Nagenda ku Radio Sapienza nabagamba nga tonatunuulira Yiga ng'omusumba, ate sooka omutunuulireko ng'omwana w'omuntu naye nti naawe kyokola naye asobola okukikola. Gwe kyokolera omwana wo lwaki ye toyagala Kyagulanyi akikole? Gwe kyowa omwana wo lwaki toyagala Kyagulanyi akimuwa? Abamu mummwe mugenda okukola naye nga mujjukira nti omwana yantumye swiiti, era bw'oba okomawo n'omugulira swiiti n'oyimira ne kkuumako emberenge n'omugulira emberenge, gw'oyagala ababo balye. Kyokka gwe ssewannaku nga Bobby Doni toyagala ye ababe balye. Oli akola statement wakinyira n'alaba nga suubi okumutwala ku swimming kivve nga ye Muhoozi okutigumbula kiryokke. Ng'era Muhoozi bw'atigumbula Jakana Nadduli ego tebagafuula mawulire kyokka suubi okugenda okuswiminga. Ago ge mawulire. Ensi efuuse ekyennyume, ensi ezze ku bikukujju nti omuntu takyatunuulira musota gubojjezza muntu, wabula atunuulira musota gubojjezza nti omusota gubojjezza ente. Omuntu eyali badde grateful nti omusota guzze ense tegusse mulaalo. Kati olwaleero olabanga kiryokke ye Muhoozi okutigumbula naye suubi okuswiminga haramu haramayi kivve nnyo. Nze Ttongwa njagala nnyo music, that's my hobby in my home. Era ebiseera ebisinga nga ne bannanzijjako ddembe lyange nga nkyali mu Uganda mubuuze bbawa oba saatwalanga omwana wange mu studio naye ayiga ekyo kyenjagala ennyo. Kati Bobby omwagazi w'okuwuga nga ne bw'afuna stress agenda mu lubalabala lwa nnyanja olwo yagwa mu kidiba mu America n'entya neŋŋamba temuli saaka tegenda kumutumirako ono naye nga ye awulira kyayagala. Kale omusajja abalaga nti njagala nnyo okuwuga n'ayimba n'akayimba nti ndi mazzi mawanvu, ekigambo mazzi kimunyumira nnyo. Akiwadde n'omwana w'ekirabo ekyo ye kyeyagabana oyumba. Kyokka nga ye Museveni omutemu bwe yakwata ekirabo kye eky'obutemu n'akiwa mutabani we Muhoozi, olabanga kyo kiryokke, tolinaawo kuyomba. Omwana afaananyi kitaawo n'obutemu ate Muhoozi afaananyi kitaawo obutemu, ekyo temukidisikassingako. Ekintu kye mulaba okudisikassingako today ye Bobby okuddira ekitone kye eky'okuwuga n'akiwaako ku mwana we. Mwana wange amaala oliwa na costume yo mukwano, leero weekend tugende oswiminge. Bakadaama bannyinaze kano kammwe tubaagala nnyo, tubaagaliza nnyo, tubalwaniridde nnyo, naye nga temunnatutwala nga bannankyukakyuka, nga temunnatutwala ng'emizindaalo, nga temunnatutwala nga public figures. Mututwaleko ng'abaana b'abantu nti naffe tunyiigamu. Mwatufuula ababi okulya nga tuli balungi kukola mirimu. Mwatufuula endogoyi buli lwe mufunamu obuzibu ate nga tukyenyumirizaamu kubanga tuliwo kusaavinga bannayuganda awatali kusosola. Naye naffe tunyiigamu.
bwe mulaba force evuma yeekolera emimwa mmwe musooka bwe mulaba force evuma lumbuye bw'atalina matu mmwe musooka bwe mulaba force evuma asimu ekiwalaata mmwe musooka bwe mulaba force evuma masaabe embalu mmwe musooka bwe mulaba force evuma navasa ekitwe mmwe musooka naye ng'ate bwe mufuna ebizibu bali be mudifendi nga tebababeererawo wallahi yeffe tubeerawo nga ne gye buvuddeko naakanunula kadaama naye mabega nanunula omulambo gwa mwannyinaffe n'akomezebwawo ku butaka buli we mufuna emizibu ffe mutufuula emizindaalo kyokka ate we batuuka okutukuba ne mudda ku sayidi z'abatukuba sebusiru bwa njoka obuttannyiniyo azaawe bwe yeekolera bw'avaawo n'afa oba bw'anaasaanyizibwawo ani agenda okukununula ggwe Bobi Wine bw'avaawo ani agenda okukununula ggwe lumbuye bw'avaawo ani agenda okukununula ggwe asimwe bw'avaawo ani agenda okukununula ggwe masaaba bw'avaawo ani agenda okukununula ggwe navasi bw'avaawo ani agenda okukununula ggwe wallahi ya Mungu njagalo kibategeezaako mutwetaaga ne temumanyi nti mutwetaaga ate nga ffe twabalagako dda nti mutwetaaga kubanga ffe maloboozi mwe nabagamba bakadaama bwe mubeera bukoko bano ba gavumenti ye Kamunye basomba oba yo gye muli babboosi bammwe ababajjamu ensigo n'ebitundu byammwe eby'omunda babasalako amabeero jja nti basezi be basooka be bakamunye mwe muli bukoko kyokka ate ffe tuli bantu ababoggolera Kamunye ng'eno nyakakoko nti bo genda era ne tuzikanga ezisinga tuzikanze naye buli we mulaba ye batuvuma we muteeka amaloboozi gammwe naggamba bw'owulira ng'omuntu tosobola kumuwolereza togattako kuba muvuma Abitex oyo mumulaba oluusi asobya ne nabagamba nze wensanga ye bavuma Abitex nsirika akamwa kange oba olubuto lwange lulimu emmere ye wempulira nga sisobola kumuwolereza oba nga akoze ensobi nsirika busirisi nesongerezaako kuba muvuma bakadaama naffe tujja kunyiigamu naffe tujja kubeesonyiwa naffe tujja kubalekerera okubaawo kwammwe nze tekungasa naye ate nga njagala mubeewo kitegeeza ne bwe mbeesonyiwa ne babattirayo sirina kyenfiirwa naye kituufu naffe tujja kunyiigamu mwetabye nnyo mu force ezituvuma mwatuuka ekirala ku TikTok mwatufudde force ezituvuma mikwano naffe tujja kunyiigamu naffe tujja balekamu tulabe oba be mutembeeta basobola okubabeereramu nga ffe bwe tubabeereddemu mmanyi okunyiigamu nze gye nakulira nakulwa sinyigira mu ttooke ng'era bw'onvuma ne bwe mba mmanyi repercussions ezinaavaamu nga nkuwuttula kitegeeza ndi musajja ali sensitive ndi musajja anyiiga naye bakadaama mikwano naffe tujja kunyiigamu wamma abatakikola nsiima munywerezeemu naye empanda emu eyiwa ekisero ze bwe mba nkuba emmese eyalidde olugoye lwange sisosola nkulu na nto bano abantu mwe muyina okubeevumira bakadaama b'enkyukakyuka bw'olaba nga kadaama munno ng'asiriwalira afunta entama ku mukulembeze ng'afunta entama ku itongwa ne baasiimwe ne balumbuye gwayina okumukuba waba otaamukube tugenda lowooza nti nammwe mwatuvuddemu muli mu kitukuba naffe bali baba bakuba ate mukuba kwammwe mukumanyi kutwala bulamu naffe tujja baleka yamaalu gwe natumye costume tugende tuswiminga aliwa wamma abanywayi mweraba kangende mpummuleko olutuulo oluddako enkoko nja kugikwata mimwa bwenti olubeerera mbasiibuza simbo nga mbaagaliza kusigala mu ddembe ze kati nze ŋŋenza okutegeka emimiro ne bya lutuulo oluddako nja bibabuulirako
nyize ngezo dobunkanye emimiro nebyolutuulo oluddako njabbi bagamba ate banywanyi mweraba kaŋŋende mpumuleko olutuulo luddako enkoko nja kugikwata mimwa bwenti olubeerera mbasiibuza ssimbo nga mbaagaliza kusigala mu ddembe zekati nze ngezo dobunkanye emimiro nebyolutuulo luddako njabbi bagamba ate nyenze ngezo okutegeka emimiro nebyolutuulo luddako njabbi babuulirako banywanyi mweraba kaŋŋende mpumuleko olutuulo luddako enkoko nja kugikwata mimwa nze mbaagaliza kusigala mu ddembe mweraba